الحمد لله يبتلي عباده بالفقر والغنى القائل في محكم تنزيله ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى عباد الله وتمسكوا بهدي نبيكم تفلحوا في الدارين. abalungi abasembedde wano olwaleero ntendereza Allah subhanahu wa ta'ala nanyini mawanika g'ensi n'eggulu, agezesa abaddu be, abamu n'abagezesa na bugagga, abalala n'abagezesa na bwavu. Eyagamba mu kitabo ky'Qur'ani mu suratul Anbiya aya ya 35 n'agamba nti wanabluukum bisharri wal khayri fitnatan wa ilayna turja'un. Tubagezesa mu ngezesa ez'enjawulo. Abamu tubagezesa na kufuna bibi ne bibakyankalanya, abalala ntubagezesa na kubeera nti nno bafuna birungi nabyo ne bibalema okubeera nti nno beebaza. Agamba nti wa ilayna turja'un, byonna nga kikema okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnatan wa ilayna turja'un, gwagezesezza n'ebibi bisobola okubeerera ekikemo, ne gwagezesezza n'ebirungi bisobola okubeerera ekikemo. Naye agamba nti wa ilayna turja'un, enkomerero ya byonna mugenda kudda gye tuli. Allah subhanahu wa ta'ala yeyeyogerako. Nkakasa nti tewali kyesinzibwa mu biri okujjako Allah subhanahu wa ta'ala, nti era ne mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muddu we era mubaka we. Ayi Allah sokusaasirako ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ku mikwano gye ne ku banneebe na buli yenna yamugoberera ku bufu bw'okukola emirimu emirungi ila yaumiddin. Abalungi abasembedde wano olwaleero, mbalamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okubeera nti nno mwekwata ku njigiriza ya mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuflihu fi ddarain, mufune okwesiima okw'emirundi ebiri, mufune okwesiima okw'oku nsi, mufune n'okwesiima okw'olunaku lw'enkomerero. Abalungi abasembedde wano olwaleero, bw'otunuulira ensi gye tuwangaaliramu, tuli mu nsi eyitiridde ebikemo ebyesomba nga byeyongera buli lunaku, wakati w'abantu abanyigirizibwa ennyo mu kaseera akayise nga bo banyigirizibwa na bulwadde, abalala baafiirwako baabwe, abalala mirimu gyabwe gye gyakyankalana, abalala bwavu ne bubeera nga bwabayingirira, ne kibeera nti abantu bawangaalira mu mbeera ey'obukyankalamu. Mu mbeera eyo n'osanga ng'omunafu w'obukkiriza abantu abamu bakozesezza advantage ey'abantu abanafu b'obukkiriza ne babakozesa kye baagala. Gy'osanga nga waliyo abavaayo ne beefuula nti bo basseeka be bali okumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala, ne bafuna ababagoberera mu ngeri enkyamu ng'era bo tebakyasaba okuggyako nga bayitamu abo. Abalala bagendera ddala mu masabo ne babeera ng'essuubi lyabwe gye liri, bagamba nti ebyensi biganye, abalala banoonya bugagga, abalala basaba kubeera nti nno bawona obwavu. Kutuba yaffe ey'olwaleero tugenda kwogera ku al-hikma al-ilahiyya fil faqri wal ghina. Lwaki Allah subhanahu wa ta'ala awamu n'okuba nti alina obusobozi obutugaggawaza ffenna, buli muntu ku nsi n'aba mugagga, lwaki Allah subhanahu wa ta'ala asalawo abamu ne babeera baavu, abamu ne babeera bagagga? Allah alina obusobozi era abwogerako mu Qur'ani n'agamba nti walillahi khazainu samawati wal ardh walakinna almunafiqina la yafqahun. Mu suratul munafiquna aya y'omusanvu
Katonda yeekakasaako obugagga obutaliiko kigero, n'agamba nti Katonda ye nannyini mawanika gonna ag'omu ggulu n'ensi. Abannanfuusa aboogera ekitali ekyo la yafqahuun, tebategeera butegeezi. Mu hadithi ya Abi Dharri ng'ajja ku Mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nga ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam ajja ku Allah, ekitegeeza bigambo bya Allah ate nga si Qur'ani, yo hadithi al-Qudusi. Atugamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti Allah yagamba nti ya ibadi, abange mmwe abaddu bange, law anna awwalakum wa akhirakum, singa mwekuŋŋaanya mwenna mu kifo kimu, abasookawo bonna bonna n'ab'oluvannyuma, n'agamba nti wa insakum wa jinnakum, si bantu mwekka wabula n'amajinni gonna ne geegattako, mwenna ne mukuŋŋaanyizibwa mu kifo kimu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba fasa'aluni, abantu bonna ne bansaba, n'amajinni gonna ne gansaba, nga bonna bali mu kifo kimu. Agamba nti fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, buli omu ne muwa kyasabye, kaabe jinni oba bantu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ma naqasa dhalika mimma indi, ekyo tekisobola kukendeeza ku byawanika g'ebyo bye nnina. Obugagga bwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti illa kama yanqusu almikhyatu min idha udkhila albahar, okujjako okukendeera ng'abantu bonna beegasse mu kifo kimu n'amajinni ne basaba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah byonna bye bamusabye n'abibawa, kyebikendeeza ku mawanika ga Allah subhanahu wa ta'ala kiringa empiso bw'ogiteeka mu nnyanja n'osenesa empiso, oba leeta lubatu n'osena mu nnyanja, tewali kikendeera, n'obuufu bw'ekyo ky'oggyeko tosobola kukiraba. Bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala bwe bugazi bw'obugagga bwe, bwe bugazi bw'amawanika ge. Naye Allah subhanahu wa ta'ala wamu n'okuba nti obwo bwe bugagga bwe, Allah subhanahu wa ta'ala agera abaddu be abamu ne baba baavu, abamu ne babeera bagagga. Naye bw'obuuza wano olwaleero nti omuntu ayagala kubeera ki, ojja kusanga nga buli omu yenna ajja kwagala kubeera mugagga. Teri ayinza kwegomba kubeera mwavu. Naye obugagga obwegombebwa bwebwo obugagga obufunibwa mu makubo amatuufu. Kubanga omwana Adamu ne bw'onaakola otya, teri obugagga bwonna bw'olifuna, kyonna ky'olibeera ku nsi kyawandiikibwa nga tonnazaalibwa, ng'okyali mu lubuto lwa nnyoko. Nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'atutegeeza mu hadithi ya Abdullah bin Mas'ud, agamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman, nti buli muntu yenna akuŋŋaanyizibwa okuzaalibwa kwe. Agamba nti omala ennaku 40 mu lubuto lwa nnyoko, nutfatan, ng'oli mu foomu ya kizizi. Agamba nti thumma yakunu alaqatan mithla dhalik, ne wayitawo ennaku endala 40 ng'oli mu foomu ya kisaayisaayi. Agamba nti thumma yakunu alaqatan mudghatan mithla dhalik, ate ennaku 40 eziddako n'obeera mu foomu ey'ekinyamanyama. Bw'omala okuva mu stage ez'essatu, Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba thumma yursalu ilayhi almalak, awo Katonda atuma malayika n'ebeera nti ekufuuwamu omwoyo, oli mu lubuto lwa nnyoko olw'owezezza emyezi 4. Nabbi agamba nti wayumaru bi 4 kalimat, malayika neeragirwa okubeera nti nno ewandiika ebintu bino 4. Ekisooka rizquhu, riziki yo gy'olifuna ku nsi yonna newandiikibwa ng'oli mu lubuto lwa nnyoko myezi 4. Ajaluhu, ogenda kufa ddi era ogenda kufiirawa era ogenda kufa otya. Wa amaluhu, n'emirimu gyo, ashaqiyun am sa'id, ogenda kubeera ng'owangalira mu bulamu bulungi oba bubi, ogenda kubeera mulungi oba mubi, byonna ne biwandiikibwa ng'oli mu lubuto lwa nnyoko ennaku 4.
Ibn Abbas yate ayongera okunyweza amakulu ago n'atunyumiza Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba n'agamba nti wa'alam omwana Adamu nga tonna wanka kunoonya riziki mu ngeri nkyamu kimanye annahu law ijtama'at anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay' lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Abantu bonna bali ku nsi ne bwe beegatta bonna nga baagala kukolera kafeva kamu bwe kati tebasobola okujjako nga Allah yakakuwandiikira. Walaw ijtama'u ala an yadhurruk, era abantu bonna ne bwe beegatta nga baagala kukukosa era tebasobola illa bi shay'in qad katabahu Allahu alaik, okujjako ku kintu ng'era Katonda yakikuwandiikako. N'agamba nti rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, ekkalaamu Nabbi Katonda bwe yalagira ewandiike ebiri kubeerako ng'oli myezi ena mu lubuto lwa nnyoko ebintu byawandiikibwa. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, ekkalaamu eyawandiikibwa n'eggyibwawo ne bwino n'akala, amakulu nti tewali kyosobola kukyusa. Mu njogera endala eya Imaamu Ahmada agamba nti ihfazillaha tajidhu amamak. Nabbi yagamba nti kuuma Katonda ng'okola byakwagala okole, tajidhu amamaka, Allah wonaamwetaagiro ojja musanga mu maaso go, tajja kuvaamu. Agamba nti ta'arraf ila Allahi fi rrakhai ya'rifka fi shidda, Katonda mumanye mu biseera by'obuzibu naye ajja kumanya mu biseera by'emirembe. Ng'oli mirembe toyina kye weetaaga, olaba oli mu ssanyu, manya nnyo Katonda ya'rifka fi shidda, bw'onaabeera mu buzibu Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeererawo. N'agamba nti wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, kimanye nti ekintu kyonna ky'oba tofunye ku nsi tosobola kuba nti wali wakukifuna. Wama akhta'aka lam yakun liyusibak, ate ekikulemye okufuna tosobola kuba nti nno wali wakukifuna. Kyotafunye kkiriza nti Allah yagera saali wakukifuna, nekyofunye tosobola kuba nti nno tewali wakukifuna. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabri wa anna al-faraja ma'a al-karb wa anna ma'a al-usri yusra, kimanye nti okutaasibwa kujja luvannyuma lwa kugumiikiriza, essanyu lijja luvannyuma lwa kizibu. Allah n'omusaba n'akikujjirawo. Buli awali obuzibu Allah subhanahu wa ta'ala ateekawo obwangu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi endala n'agamba nti walladhi nafsu Muhammadin biyadi, mbalayirira nga ndayira Katonda yekka alina obuyinza ku mwoyo gwange, lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha, teri muntu asobola kufa n'ava ku nsi nga riziki ye ku nsi teweddeeko. N'agamba nti fattaqullaha wa ajmilu fi talab, bwe mbanga munoonya riziki obugagga mubunoonya mutye nnyo Allah subhanahu wa ta'ala, ne riziki muginoonye bulungi nga mukimanyi nti temusobola kufuna okujjako Allah gye yabawandiikira. Agamba nti wala yahmilannakum istibta'u rizq, bwe munoonyanga riziki neekeerewa ne mukeerewa okugifuna tekibaviirako an tatlubuhu fi ghairi ta'ati llah, okutendewalirwa ne mwagala okufuna amangu riziki ne muginoonya nga muyita mu makubo agataliimu kugondera Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba nti fama inda Allah la yu'khadhu illa bi ta'atihi, ebiri mu mikono gya Allah toyina kubifuna okujjako ng'oyita mu kubeera nti nno omugondera. Kakati mbagambye ate kye tumanyi obulungi nti obusobozi bwa Allah n'amawanika ge magazi. Singa ayagala ffenna kutugaggawaza yandibadde atugaggawaza, naye Allah akikola abamu n'abagaggawaza, abamu n'abeera nti nno abaavuwaza nga yalina ebigendererwa bye. Naye mu baddu be subhanahu wa ta'ala bw'abeera nga abagaggawaza oba abaavuwaza, buli omu alaga kikyali. Mulimu ababeera abalungi nga bagagga, ate mulimu ababeera abalungi nga baavu, bye tugenda okubeera nti nno twogerako nga mu bugazi mu kutuba yaffe ey'olwaleero. Obugagga ngambye bwagalwa, ne bwe bubeera nga obugagga ogenda bufuna ng'oyita mu kujeemera Allah subhanahu wa ta'ala,
nga ne bw'onaaba obufunye ogenda kufuuka mawale ojemere Allah subhanahu wa ta'ala ne banno bayise bubi, falfaqru yakunu huwa alkhairu lilabd, mu mbeera eyo obwavu bwe buba bukusingira. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu suratu shura aya 27 nti walau basata Allahu rizqa liibadihi labagaw fil ardh, mulimu abaddu ba Katonda nga Allah bw'abasumululira riziki n'abagaziiza boononeka bwononesi. Agamba nti walakin yunazzilu biqadari ma yasha innahu biibadihi khabirun basir. Kyova olaba Allah agabirira abaddu be nga bw'aba yagadde mu kigero, abamu n'abagerera nga ye amanya abaddu be, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yalina okumanya okwewala ku baddu be era alaba buli kimu. Abu Hatim n'agamba nti wa minan nasi man la yuslihuhu illa alfaqru, nti mu bantu mulimu omuntu nga teri kimulongoosa okujjako okubeera omwavu. Twekingirize nnyo Allah okubeera mwabo. Naye waliwo abayitiriza okwagala okufuna amangu ne babeera nti nno banoonya riziki mu bukyamu. Nkugambye nti abo obwavu bubasingira obugagga. Nabbi sallallahu alayhi wasallama agamba nti qumtu ala babil janna, nayimirira ku mulyango gw'ejjana, fa idha ammatu man dakhalaha almasakin, nendaba nga abantu abangi abajingira mu bungi baali bamasikini, wa idha ashabu ljaddi mahbusun, nga abagagga baali ku nsi nga abagagga basibiddwa. Naye ate mu mbeera agamba nti wa ashabu nnaari kad umira bihim ila nnaari, nga ab'omuliro bamaze okuguyingira, bamasikini bayingidde ejjana, abagagga bakyabalinda bakyababala. Sigamba mu ekyo nti omuntu weegombe obwavu oba ogaana okukola okubeera nti nno ofuna obugagga, wabula ekikulu ekirimu kwe kubeera nti obugagga obunoonya mu makubo matuufu, ate era nga bw'oba obufunye ojja bukoleramu ebisiimya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagagga bameka be mumanyi ng'abantu babeegomba, njagala kubeera nga gundi, naye nga tebafuna na tulo ekiro, kubanga bamanyi amakubo amakyamu ge bafuniramu riziki yaabwe, bamanyi ebikyamu byonna bye bayitamu okubeera nti nno bafuna obugagga gwe abalaba k'obeegombera. Agenda okuzibya nga muliko yamanyi nti ndyazamanyiza gundi, nzibye ettaka lya gundi, nkoze gundi ekibi, nga bwe bulamu ye mwatambulira gwamulaba bulabi n'obeera nti nno omwegomba. Nkugamba nti omugagga Allah subhanahu wa ta'ala gwayagala yoyo afuna obugagga n'alwana okusembera okubeera okumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya Abi Dharr mugimanyi, ey'abasajja abagagga abajja eri Nabbi sallallahu alayhi wasallam ne bakola n'abayigiriza bye bakola, abaavu ne bajja ne balaajana ne bagamba Nabbi sallallahu alayhi wasallam nti dhahaba ahlu duthuri bil ujuri, abagagga batumazeeko empeera, bwe tusaala basaala, bwe tusaddaaka basaddaaka, bwe tusaala basaala, bwe tusiiba basiiba. Ne bwe balina ekyenkizo nti balina emaali gye bateetaaga nga bo basobola okubeera nti nno bagisaddaaka ne basigala nga bali bulungi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abagamba nti nammwe Allah yabawa bye musobola okusaddaakisa nga temufulumiza ssente. N'abayigiriza nti bw'ogamba nti subhanallah ofuna empeera za saddaaka, bw'ogamba alhamdulillah Allahu akbaru la ilaha illa Allah buli kimu okifunamu empeera za saddaaka, nga kyategeeza nti okusaddaaka tekwetaagisa mugagga yekka wa ssente, wabula osobola okusaddaaka n'omutima gw'omulungi wadde nga toyina ssente. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agenda mu maaso n'abagamba nti wa amru bil ma'rufi sadaqa, okulagira abantu okukola ebirungi, ekintu ekyo kye twagayalirira. Omuntu alaba abakola ebibi n'abayitako ng'atabalaba, naye ng'ate bw'okikola ojja kufuna empeera za saddaaka. Ogaana abakola ebibi nakyo ofuna empeera za saddaaka. N'agamba nti wa fi bud'i ahadikum sadaqa, olaba n'omusajja
okubeera ne mukyala wo mu nsonga z'obufumbo ofuna empeera za saddaaka, n'omukyala okubeera n'omwami we mu nsonga z'obufumbo afuna empeera za saddaaka. Basahaba bwe kyatuukaawo ne beekanga ne bagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam, n'anyumirwa ng'ali mu kunyumirwa mu mbeera ze naye afuna empeera ya saddaaka, n'abagamba nti ye singa abadde okunyumirwa okwo akunoonyeza mu haraamu teyandifunye musango. Ne bamugamba yandigufunye, n'agamba nabwe kityo bw'abeera nga okunyumirwa kwe akufunye mu halaali afuna empeera. Kale obulungi bwa Allah subhanahu wa ta'ala abuwa gw'abayagadde. Kyova olaba si buli mugagga nti asobola okukola ebirungi, abamu babeera bamawale. Ate okutendereza obutendereza Allah subhanahu wa ta'ala ekitatwala na ddakiika, n'omuntu atalina byakola kisobola okubeera nti nno kimulema. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud kyava tugamba nti la hasada illa fi ithnatayn, bwe mubanga mwegomba kyetwandiise ensaalwa naye ng'eno si yakwegomba, alina ekyengera kimuveeko, wabula weegomba ofune nga kyalina. Agamba ekyomukkiriza yenna akikola ku bintu bibiri byokka. Ekisooka, rajulun ataahu llahu maala fasallatahu ala halakatihi bilhaq, weegombanga omuntu Katonda gwawadde maali naye ng'agisipendinga mu makubo malungi, asaddaaka, ayamba abeetaavu, oyo gwoba weegomba. Agamba n'owookubiri, rajulun ataahu llahu alhikma fahuwa yaqdi biha wa yuallimuha, ye muntu Katonda gwawadde amagezi, oba looya oba mulamuzi oba musomesa oba muntu nga amagezi agakozesa bulungi, so si kugakozesa kukumpanya bantu. Abo bokka boyina okubeera nti nno weegomba. Era mu mulyango ogwo Allah subhanahu wa ta'ala mwe yagambira Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amulaga nti obugagga kyengera, n'amugamba nti alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada, nti Katonda teyakusanga wa wajadaka ailan fa'aghna, teyakusanga ng'oli mwavu n'akugaggawaza. Ekitegeeza obugagga bulungi bw'obeera nga ogenda bukolera mu birungi. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallama obwo bwe bugagga bwe yasaba, n'agamba nti nno Allahumma inni as'aluka alhuda wattuqa walafafa walghina. Allah Nabbi sallallahu alaihi wasallam olubeerera yamusabanga obugagga, era n'asabira omuweereza we Anasi n'agamba Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi, ay Allah yitirize maali ye, ay Allah yitirize abaana be obimuteeremu emikisa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba alyadu al-ulya khayrun min alyadi sufla, omukono ogwa waggulu gwe gusinga omukono ogwa wansi, ogwa waggulu gwe gugaba, ogwa wansi gwe gusaba. Kati gwayagala okumanya ekigendererwa lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatukola n'atuteekamu abaavu n'abagagga. Ngenda kikufunziza mu nsonga ssatu. Ekisooka kyekigezo kya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah abeerenga atugezesa alabe nti bw'abanga akufudde mwavu kiki ky'ogenda okukola, onakkiriza n'omwebaza. Ne gwafudde omugagga anakkiriza neebaza Allah subhanahu wa ta'ala, era n'abeera nti nno akola ebirungi. Kyova olaba teweewuunyanga omuntu abeeraawo nga mugagga naye nga abonyaabonya abantu, ali azaamaanya ne naasigala nga mugagga, oyo tomwegombanga. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu dhalimun, temulowooza nti Katonda mulagajjavu asuddeyo gwannaggamba bye bakola abali azaamaanya tabimanyi. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar, abimanyi naye abakeereya, ajja bakwatako ku lunaku oluzibu lugaliralambazibwa amaaso mu kiwanga bejjuse nga tebakyalina kyakkola. Ekyokubiri kwe kubeera nti nno Allah mu bigendererwa bye kwe kubeera nti nno gwe bwakugaziyiza n'omwebaza Allah subhanahu wa ta'ala takoma kuwa byengera neera akuwa empeera y'okubeera nti nno omwebaza. Ate gwafundawalizza
n'abeera nga riziki aginoonya tagiraba ne kibeera kigezo, Allah subhanahu wa ta'ala ne bw'agumiikiriza Allah ajja mmuwa empeera ku nsi ne ku nkomerero. Allah agamba nti innama amwalukum wa auladukum fitna, emmaali yammwe n'abaana bammwe bikemo gye muli. Ekyokusatu mu bigendererwa bya Allah subhanahu wa ta'ala okutwawulamu abamu n'abagaggawaza abalala n'abaavuwaza kwe kubeera nti abamu buli omu amugondeza munne n'abaako kyayamba munne. Ojja kusanga omugagga nga ne bw'aba alina ssente mmeka alina by'atasobola kwekolera, n'otunuulira omwavu gwe wandibadde ojooga n'oyisaamu amaaso naye ng'akuyamba n'akkolera by'otasobola kukola. Ate n'omwavu ne yeetaaga omugagga nti bw'amukolera n'amusasula ate naye ssente ne zimuyamba mu birala. Ebyo bigendererwa bya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah agamba mu suratu Zukhruf nti warafa'na ba'dahum fawqa ba'di darajati, nti abamu twabasitula ku bannaabwe amadaala liyattakhidha ba'dhuhum ba'dan sukhriya, abamu kubeera nti nno abagondeza bannaabwe babeere abaweereza baabwe. Obwo bwe bugagga. Naye ate bw'obuuza obwavu buzibu nnyo era kimu ku bigezo by'ensi. Mukama waffe Nabbi sallallahu alaihi wasallama yatuuka yabwekingirizanga olubeerera. Mu hadithi ya Muslim bin Abi Bakara agamba nti nno yawulira taata we ng'asoma edduwa eno olubeerera ng'agamba nti Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri, nti ayi Allah nkwekingiriza omponye obukwafiiri n'obwavu wa adhabil qabri n'ebibonerezo bya kabuli. Okubitambuliza awamu kitegeeza nti nno byonna bizibu. Agamba nti nalinga edduwa eyo ngisoma taata nampulira naŋŋamba ani yagikuyigiriza, ne mugamba nagiwulira ku ggwe, n'agamba nange nagiwulira ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Mu hadithi ezimu Nabbi yeekingirizanga obwavu nga tanneekingiriza bukafiiri, n'agamba nti a'udhu billahi min alfaqri wal kufri, nti Katonda nkusaba onkingiriza obwavu n'obukafiiri. Naye era obwavu wadde bubi ate si bubi bwonna, naddala nga Allah akugezesezza nabwo n'okkiriza n'okola birungi. Mu hadithi ya Abi Saidi atunyumiza nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba fuqara'ul muhajirin yadkhuluna aljannata qabla aghniyaihim bi 500 sana, nti abaavu baba muhajirina abasenguka ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam okuva e Makka okugenda e Madiina bajja kuyingira ejjana ng'abagagga baabwe be bawangaala nabo ababa muhajirina tebannayingira babasookeyo emyaka 500. Ne bwe tuba twogera ku myaka 500 ate nga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun, nti olunaku lumu mu nnaku z'enkomerero luvaamu ennaku 1000. Kitegeeza nti bajja abaavu abaagumiikirizanga ne bakola ebirungi bajja kukulembera abagagga ebbanga eryo lyonna. Allah waba akufudde mwavu amanyi lwaki, sigala nga oli mukkiriza. Era Allah gwe yagerera n'ekizibu ky'obwavu, njagala nkulaamira ebintu bino wammanga. Ekisooka bugumiikiriza. Beera mugumiikiriza, okimanye nti Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti akwavuwaza tekitegeeza nti takwagala, kubanga n'obujulizi ye Mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Nabbi yamalanga ennaku ne baswahaba be walaisa fi buyutihim illa al-aswadaini, nga ennyumba zaabwe zirimu ebintu bibiri byokka, attamuru walma, basiibirira ntende n'amazzi ne babisulirira, naye ne basigala nga beebaza Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga eby'oku nsi bya kiseera. Naye era totunuuliranga Allah waba akugezesezza olabe bagagga bokka ggwe oggwemu amaanyi olabe nti tolina kyeweebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Nedda. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba idha nadhara ahadukum ila man fuddila alayhi fil mali wal khalq, nti omu ku mmwe bw'atunulanga n'alaba omuntu Katonda gwe yamusukkulumyako mu maali ne mu butonde, oba gwe oli mulema olaba atambula obulungi, oli mwavu olaba omugagga, agamba nti falyanzur ila man huwa asfala minhu, atunuulire naye gwasinga mimman fuddila alayhi,
naawe tunulira gwosinga obenga webaza Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimu nayongerako nagamba fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaykum, ekyo kijja bayamba obutanyoma byengera bya Katonda byababa wadde, naawe ne bwoba oyina kitono oberenga okyebaza. Ekyokubiri, omwoyo gugumanyize okusiima ekitono kyolina n'okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nti ekyo kyolina. Nabbi kyava agamba nti warudha bima qasama Allahu laka takun aghna nnas, buli wosiima Katonda kyeyakugabira ojja kubeera nga gwosinga obugagga mu bantu bonna. Nabbi agamba mu hadithi ya Ibn Abbas nti ittala'tu fil janna fara'aytu akthara ahliha alfuqara, nalingiza mu jjana nendabanga abaavu be basingayo obungi, kale togwamu maanyi. Ekyokusatu, nyiikira okukola era togayaala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba ma akala ahadun ta'aman qat khayran min an ya'kula min amali yadihi, teri mmere gyolya Allah n'agiteekamu mukisa nga emmere gy'okoleredde. Kale buli wobeeranga Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyova olaba yalaamira abantu okukola paka ku nkomerero wadde ogenda kufa. N'agamba nti wa idha qamati saa, enkomerero weba etuuse, wabiyadi ahadikum fasila, ng'olina kyokutte endokwa gy'okutte mu mikono, bw'oba osobola okugisimba ng'enkomerero tennatuuka, gisimbe. Nga wadde ng'enkomerero bw'etuuka ogenda kuddamu kyosimbye kifunamu, ne Nabbi atuyigiriza kukola. N'ekisembayo kwe kubeera nti bw'oba ofunye omulimu gukole na buvumu, okole enjawulo. Buli omu akwegombe nti abantu nno bano balungi, bw'omuwa omulimu agutwala na buvunaanyizibwa. Ate weewale okubeera nti nno okola alkasbu alharam, okola okuŋŋaanya okwa haramu, kubanga oba okusabiriza nga toli mwetaavu nobeera ng'osabiriza, kubanga ekyo kijja kuleeta ku lunaku lw'enkomerero nga tolina nnyama mu maaso. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Takbirat al-ihram. So you say Allahu Akbar, then you come with 7 takbiras. The second rak'ah has 5 takbiras. Ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، زلمنا تي أكتنرز الله سبحانه وتعالى نكسب أكساسنا من بيركم كما في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ننزلنا تي را أكبر أميروك الله سبحانه وتعالى n'okweyisa munneeyisa ennungi mufune okusiima kwa Allah ku nsi ne ku nkomerero. Khutuba yaffe esooka twogedde ku kigendererwa kya Allah subhanahu wa ta'ala mu kwawulamu abaddu be, abamu ne baba baavu, abamu ne baba bagagga. Mu khutuba yaffe ey'okubiri nga tugimaliriza tutunuulira obwavu ng'ekintu ekibi omuntu kyateegomba ekiviiramu abantu okubeera nti nno bakosebwa nga bo ng'abantu gy'osanga era kyekyaviiramu abantu Allah bwe yayogerako abattanga abaana baabwe nga batya okulya nabo kuba balaba baavu. Allah n'agamba wala taqtulu awladakum min imlaqi, temuttanga abaana bammwe olw'okutya kye munaabaliisa. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, ffe tubaliisa nammwe era nammwe ffe tubaliisa. Ekyokubiri, obwavu buleeta obuzibu ku muntu n'asobya ne ku banne bawangala nabo. Ojja kusanga abantu abasinga nga bw'atabeera na ddiini obwavu bumukozesa ensobi n'akola ensaalwa ku banne, n'abeera nti nno asunguwalira banne abakolako ebikyamu. Ebyo byonna Allah yabigaana, n'agamba nti wala tahasadu wala tabaghadhu, temukwatirangana ensaalwa, temusunguwaliragana bannammwe ebitaliimu, mubeere baluganda olubeerera. Obwavu tubwewale nga tutunuulira ebintu bino bibiri wammanga byenfundikira nabyo. Ekisooka, ensonga ki eziviiramu obwavu okubeera nti nno omuntu abeera nabo ne bweyongera n'ebizibu okutwaliza awamu? Ekisooka kathratul maasi, abantu okuyitiriza ebyonoono. Abantu bajeemedde Allah, tebafaayo. Allah n'anyiga n'aleeta obwavu, n'aleeta endwadde, n'aleeta n'ebizibu ebirala ebitasoboka.
okulya riba kimu ku Allah subhanahu wa ta'ala ekireeta obusungu bwe ne kiberanga kireeta obwavu. Allah mu Qur'ani yagamba nti dhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidi nnasu liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Ensi ekyankalana neyonooneka, obwononefu ne busaasaana, abantu ne bawangalira mu mbeera y'obunkenke. Lwaki? liyudhiqahum ba'd alladhi amilu, Katonda ng'anyiize abasasula olw'ebyo ebibi bye bakola, la'allahum yarji'un, oba oliawo badde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas ngavunula ayo yagamba ba'd alladhi amilu, Katonda mu kisa kye abawaako ebibonerezo bitono ku bibi bye bakola. Agasinga Katonda yali atuwa ebibonerezo okusinziira ku bujeemu bwaffe, ma taraka ala dhahriha min dabba, ensi teyandisigaddeko kiramu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti wa inna al-abda la yuhramu rizqa li khati'atin ya'maluha, Katonda asobola okumma riziki olw'ekikolwa ekikyamu kyokola. Kale bwe tuba twagala okulwanyisa obwavu, twewale amazambi n'emirimu tetuginyooma. Buli mulimu gwonna nga gwa halaali guba gwa kitiibwe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mpozi n'ekisembayo ate waliwo amakuba agatuyamba okubeera nti no tulwanyisa obwavu n'ebizibu. Muggo erisookera ddala kathuratul istighfari, tuyitirize okusaba Katonda otusonyiwa. Buli woosobya dda mangu eri Allah omusabe okusonyiwa. Allah agamba nti faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, nti neŋŋamba atunyumiza mu suratu Nuh nti istaghfiru rabbakum, yalajanira abantu be n'abagamba musabe Katonda obbasonyiwa. Bwe munaasaba Katonda obbasonyiwa mujja kufuna bino wammanga, innahu kana ghaffara. Ekisooka musonyi yajja bbasonyiwa. Ekyokubiri yursili samaa alaikum midirara, ajja kubatonyeseza enkuba abawe n'ebyengera. Wayumdidukum bi amwali wa banin, ajja bbawa abaana n'emmaali. Wayaj'al lakum jannati, ajja bbawa amalimiro. Wayaj'al lakum anhara, abawe n'emigga. Mubeere nga musaddaaka n'okutoola zaka n'okuyamba abeetaavu. Pozi n'ekisembayo mubeere nga muyunga eŋŋanda. Oluganda oluyinza oddukutula ne luviirako ensonga, Allah naawe akutula rizikiyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba man ahabba yubsata lahu fi rizqi, omuntu ayagala Katonda amugaziize riziki ye, wayunsa lahu fi atharihi falyasil rahima, Allah akuwe n'omukululo omulungi, olina okuyunga oluganda. Kale nkubiriza buli yenna alina obusobozi, bw'oba osobola, olina omwavu gw'osobola okuyamba, muyambe n'omutetenkanyiza, abeere ng'afuna ekiyinza omuyamba okufuna daily income, naye abeerewo. N'abantu Allah bageredde n'obwavu, temugaana mirimu, temuganze guno sigukola na guli sigukola. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera atufuula abaddu b'abalungi, atuwangalize mu bulamu obulungi. Ala wa sallu wa sallimu ala khayri khalqillah faqad amarakum Allah bisalati wassalami alayhi faqala inna Allah malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرتنا، اللهم صل على سيدنا محمد كما يجب علينا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أي الله ويكتبوا nga bw'otukuŋŋaanyiza mu nnyumba zo mu bifo by'osinga okwagala ku nsi. Ayi Allah beeranga ffenna otumalira ebyetaago byaffe. Ayi Allah ffenna gw'osinga okumanya ebyetaago byaffe. Ayi Allah buli omu alina kyakusaba beeranga oyanukula edduwa ye. Buli alina kyakusaba kimuwe, akusaba omusonyiwa musonyiwe. Ayi Allah beeranga otuwa obulamu obulungi ne famire zaffe, otuwa okuwangaala mu nsi yaffe mu mirembe n'essanyu n'enkulaakulana ey'olubeerera. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi wa alayhi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un. Fa aqimis salah.